tugenda ng'abaana tuli kwekalakaasa ife tuli kwenda kusomesa sente taife dituluma tetusasula nga kwesa obuyinza obumuweebwa ssemateeka Kawaira 26 ka University n'etteeka ly'amatendekero aga waggulu eryakolebwamu ennongooseza mu mwaka gwa 2021, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alonze akakiiko k'abantu 9 kalagidde okutandikirawo bunnambiro okunoonyereza ku mivuyo egiri mu University Makerere egyamuwaliriza okugiggalawo gye buvuddeko. Actually is not a good attitude, and since the teachers were not teaching and they were given an ultimatum to go back and they said they wouldn't, we are to close the university and really take decisive action now. Kyava kubasomesa okwediima nga babanja ensimbi obumbi 28 ekyaviirako abayizi okutandika okwekalakaasa. Mu bbaluwa gy'awandiikidde Chancellor University eno Dr. Ezra Suluma alonze Dr. Abel Rendeire nga ssentebe w'akakiiko akanoonyereza ng'ono akumyukibwa omulamuzi Ketura Katunguka. Abalala abatula akakiiko kano ye Honorable Tim Lwanga, Dr. Florence Muranga, Dr. Proscovia Nambiru Sentamu, Mr. John F.S. Mwanga, Dr. Paul Musasizi, Dr. Chisoro ne Engineer Lumu. Egimu ku mirimu egigenda okukolebwa akakiiko kano kuliko okwekenneenya alipoota z'obukiiko obukadde obuzze nga buddukanya University, okuzuula ebyo ebizibu ebikolewa n'ebyateesebwako ne bitasibwa mu nkola, n'okumanya ensonga lwaki tebyakolebwa. Pulezidenti mu kiwandiiko kye kimu alambisa ensonga ezimuteekesezzawo akakiiko kano nga yeesigama ku ngeri ebyobufuzi mu Africa gye bizibu bitambuzibwamu okuviira ddala ku mirembe gy'abafuzi b'amatwale. Ebbaluwa eno wejjidde nga gavumenti y'emu yayimiriza abasomesa ba University eno okugenda emitalo amayanja ku mirimu gya University mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa mu Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo olwamyuka Chancellor University eno Professor Dumba Sentamu n'alisomera bannamawulire gye buvuddeko. Batugambye tetulina kutambula ogenda wabweru okujjako ng'ogenda ku byo byokka naye ng'oba otambulira ku lwa University toteekeddwa kutambula. Professor Dumba Sentamu era yalagidde abasomesa bonna okuzzayo ebintu bya University bye balina omuli emmotoka esomba 300 n'ebirala. Kiri nti balina okukomyawo ebidduka olunaku olwaleero ng'essaawa zinakwera 11. Bino ebijjidde nga bakulembeze abayizi ku University za gavumenti batuuzizza olukiiko ebusukkako obwa University Makerere oluvannyuma lw'okugaanibwa munda ne balaga engeri gye bakoseddwamu okuva University olweyagalwa. Ate najja okuba nti abasomesa abaana e Makerere baagaanye osomesa abaana kubanga babanja obusuulu. Ne tulowooza nti kuno kwabaddenga mu lugu ba gavumenti ebasasula omusaala buli mwezi. Oli okuvayo n'agamba nti bannaaye nasasula tuition wange musomese si musango. Wano ba MP bakuba enduulu nti bannaaye twalondebwa mutuwe emmotoka gavumenti yayanguka okubawa emmotoka. Bakulembeddwamu ssentebe waabwe Robert Mugembo wa Gulu University. Tutusaba nti gavumenti ekulemberwa mukulu Yoweri Kaguta Museveni abaana bano abayizi bateebwe bave mu makomera tebalina musango babadde basaba kye balina okuweera. So gavumenti eba yagaanye kibawa baddembe okola ki okusaba ekyalo. Kyokka waliwo omuyizi poliisi gwekutte ng'agezaako okwekalakasa olw'okuggalwa kwa University eyo. Joseph Setimba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.